Tuve tugereko ku nsonga za Shakib ne Zari. Zari yafumbiddwa omulundi oguguna kwa gwakuna afuta okuva na posting ebifaananyi bye ku status ne ku nenga tunagenda eyo. Nalabye Bujingo ne Susan nga bali ewa Muhozi no Western Uganda nga batudde ku ntebe emu ne Gashumba. Neewuunya ate okuva nga yawayo offer namba okuba omukolo mulamba ku TV ye nga akuba live mpaka kyakwewuunyisiza. Because pastors are pastor bagenda. Maybe some of them they don't want, but everybody is welcome. Gwe nowayo ne TV yo yakubera ivu. Budget mugamba bali ku timu Muhozi mugiina. Ate budget eki. Zasula TV lunaku lulamba. Bujingo has a right like any other Ugandan okugenda gy'ayagadde. So yagenze wajje n'omuwoze era bulijjo agendayo. Maybe it's his friend, his personal friend. Kati goyinza okujja wange naga kuri nono twamulabye watama you are my personal friend. Okay, kale ensonga za government sinyangu kivanziwa obudde bungi nnyo nsukana enziwuliza okuva eri technocrat. Ne kati atugereko ku nsonga social, tugereko ku nsonga za Zari ne Shakib. Zari posted fourth time nga bali mu mukolaki. Bali mu propose fumbo. If I was his advisor, what he's doing is stupidity. Because now Zari kyemwewuunyako oba emyaka gituuka n'otandika okukola bye wakolanga edda. Zari yatuuse mu emyaka alina emyaka emeka? Gwe omulaba alina emeka? Waliwo ekiseera nga buli kimu okikoze. Zari afumbiddwa Diamond Platinum. Tusaanikire ku gwe yasooka naye ani Semwanga. Semwanga namba emu. Diamond Platinum namba 2. Waliwo omuvubuka mu South Africa. Gattako ono ne betutamanyi. Gye bali. They are like how many? Okay, let us give her at least six people. Then that's not a relationship. That's not love. It is what? You can't love 6 people. Abantu mukaaga. Ngero ganyo ofuna ko omutuufu. Kakati. Why? Ekyo si kisiraani. It's a kwane kisiraani naye ng'oguyita mukisa. I have met Zari not once. Not twice. But I have failed to know. Ekigerirwa kikiri kimbintu bya relationship. Enjoy life. YOLO. You only live once. If that's the definition of enjoying life, my friend, I'm worried. Because first time wamuteka kempeta ku ngalo. That's my problem. And that's ekyo kyennyini ky'oyogedde ekyo bwedda kyenjagala oyogere. What is this now? Is it comedy? Is it reality this time? Because 4 times, 1, 2, 3, 4, nga bakuteeka empeta ku ngalo. Does she even know amakulu g'empeta eyo? Oba celebritism and socialism has eaten up her mind that she has lost judgment completely. You have mocked everything to the extent of mocking the institution of marriage. Are you normal? No later soka. Maybe bibawo tutomera abantu fenna. Nofuna okubiri no muzaala nawo. Maybe things happened and now she has experience. This time she's going to settle down. Then the third one and the fourth. I know Kutano. I cannot authoritatively tell you from here. He will come. Where? At what age? Ebya age ebisula oda. Nange bitwasoka nafo. Ebibuuzo yobuuza twabyebuuza inawooko wakubiri. At which age? Kazali wadda. Manyi otegere nti abo abantu badde. I was in P7. That was 2005.
2008 nga tusoma bazali mawulire ebyaddala 2008 I was in P7 nga byetusoma bazali kamiliyoni Abakulu. We have finished school. We have got women. Other people have given birth. They are still doing the same thing, exactly the same things 15 years ago, if not 20. Bibali bakola. Abantu abo bagamba ki? Shakib ono kimuleka wana so kuma Zari. Shakib is a good boy. He's a good man. Shakib is down to earth. Oba naye alina kaabala. Shakib is rich. Alina amasomero South Africa over 5 schools. The richness of Zari. If bonna babadde naye bamuggyeko obugagga. There are people who are rich nga tebagagga was. Two things are different. You can have a rich friend nga you are poor. Ningo kola gwa gamba, my brother is rich. Abagamba. Nze mukulu wange amuse mugagga. Leero mbaddewo. Am I rich to that magnitude? No. Naye bw'aba amutampa ssente nga ndi muganda we. So katwaki manyina matu I have a rich brother because it doesn't reflect on me. Now I can tell people that my brother is rich because at least nange nefaananyiriza. Sini mugagga kati Shakib yefaananyiriza abagagga. Omulaba otya? Ambuuza gwe. Nange ne nkubuuza gomulaba otya? Lwaki ekibuuzo? So Shakib at his age he will do what is not right. One, peer pressure. Two, media. I have been in those things, I know. You've done even the worst. Talkability. And here to get there, but we'll get echo. But I don't think it was necessary. Singa Shakib awasa Zari obakale ne bakola embaga yaabwe nabeera ng'ono Hakim natuka n'agamba muno twagala ku divorcinga nafuna ku by'obugagga batabaze byo biri manyaga Zari bya bugagga ki amasomero nti byegali naye gali manyaga Zari amayumba bwe gabanga Hakim simanya Hakim kye yakola gateeka manyagani gade Amadi Platinums obaga abaana be tabayina mama we taliyo talina ba relative ejjinja tukweko tochi mu future ya Shakib singa Zari akira kwancha namulekawo will start afresh just the way people have been starting afresh bamuwasiza which is okay for talkability but if it is true nga kituufu segera I wish them the best. Zari ku myaka gyali mwana asokuzaala Shakib nga bwe yazaala ddi bamaze ne Shakib emyaka emeka coming closely ku mwaka gumu n'ekitundu kati kwebiri. Is Zari pregnant? No. Zari takyazaala. Why would you authoritatively say that? Abakazi ba high end. Don't Zari akoma kuba meka. Kuba satu. Sikyo? Nange nanimba ajja kunzaalira. Ne mukankamula. Nothing. Waliosubirayo omwana. What was your ambition? Golio yali kimanya ne goni ne Donizera. Mwaba yagade ku bakazi abakulu abo. Gwe golio yali ki? Kufuna bya bugagga nothing. Nakuzaala mwana. Oba waliyo bala vigundi goti bagita batya? Oba waliyo bala eyo mu America. That is cheap to me. That is cheap, my brother. How can I fail to get a visa really? Even if I want it now,
just ngabwa permanent secretary to recommend me that the minister will pray nenfuna yeyo kigundi ekyobufere ki conference ngogenze nyenzi kale nga tumayize ensonga ya Zari tuongere ensonga ya Fesembayo Magezi kigowa na dada Shakib if at all if he was to watch this show. My brother Shakib is my good friend. Amagezi gemwa let him live a life of reality. Ebiseera by'okuzannya obubadde ne skits biweddewo. Ffe twazannya obubadde bagulonedde bazannya obubadde with those women. Those women can never give you money ekyosobola mu bwo. Tegeera, they can't. Gye buva ne gye bulaga omusajja eno olina okukola. Me, I just want to see Shakib in his own empire. Tegeera. Ye nga ye. Fente twabivaamu ne tuddayo ne tukola. Otherwise nga tuli Bulaaya eyo twasaamiridde. Junior ate ebikazi bimanyira. Junior jawe njoza omugongo. Twasitulanga abaana ffe. Abaana b'abazungu anti obamanyi. Mami, I want burger gwalinya boda. Siribiddamu. Abaana bazi bagambaga batya? I want burger. Kadde mwokogenda. Nebakutuma nange atwaliza muri nolinya boda ogenda oleetera omwana burger. Akagikyusa bwoti it is sandwich burger simanya mixed with street banange noddayo ate baana bo munange abaana b'abazungu atolooza balina daddi bamutya Bokas ta mami, we want burger. Daddy Junior go. Ngoduka emisinde.